amanya zetu Simapolo bulwa kusatu tubeera ne Herbert Anderson Bulola omubaka wa president mu kibuga Kampala kulwa Lubaga division. Tuli ne Harold KAIJA amyuka sabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC bonna bamazidde okutuula mu studios twogere ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Tusasidde nnyo abafunye ebizibu enjega eyabadde ku happy good times primary school e Kawala omuliro ogwakutte essomero omwana omu yafiiriddemu tubasasidde nnyo era kitalo nnyo ensonga y'omuliro simanyi. Harold KAIJA nsaba abuuze ku batulaba ku Soul TV tandike program. Mikwano gyange abalungi abatulaba naddala mmwe bwe tuli mu buwambe olwa mwami Bulola bono njagala okubalamusa nange njagala kusaasira essomero Gutwe. By the way wanyina zayina y'abaana naye nva okukisoma mu mawulire simanyi bugumu bwe yafunye n'abanga talero tankubiddeeko ssimu weewaawo byalibanga si bibi anti naye okukisamamu nali badde nga nkimanyi gambye era bwe nkiwudde maneza kuledde wapisa kibadde kitya nga sikola kisimanyi naye njagala okubasaasira bwese n'oluusi naabo abalwaluusi abalina emitima emibi tuluusi noba nga olina obutakkaanya obwa bizinensi ate eyo nkola bwete eritemu okufa kw'abantu simanyi oba sente ziwooma sokuba hard money. Waliwo gyo nasanze omwami ate ngenda okubuuzaako n'abanga kibakaaba ensonga ya registration fees ez'ebibuuzo. Amasomero gasaba sente za njawulo kati oliranga nga alina abaana ku masomero 2 awamu nga basaba emitwalo 26 wala 16 ngenda okubuuzaako naawala nga waliwo eyo disparity eyo naye nga ezo ziri legal fees nga bula bwengula third party. Kakati tumanyi lwaki amasomero n'ekyo gavumenti etaaga aveyo ekole guidance etegereka ng'erina sina mu form of just circular eyogere ku TV ku zibeera nga ziviira ddala eri anti naye bambi olw'okuba mu babazadde tebazuula mu kiranga ekitegeerekeka kati amasomero ki bajja kukola buno sakyo manyi sakula bwejja eyina bwetambula nga kalina kaitemu naye wabaawo press conference minister n'asituka n'akyogerako abantu ne bamulaba. Ekyo kiyinza otukola ki kutuyamba okulaba nga embeera efaananyi naye abazadde ng'embeera ekaekwayahe embeera etuyisa bubi. Nayiseeko mu kikuŋŋaano nayiseeko mu kikubo ne mpitako mu kiyembe ng'abantu obalaba embeera ekola ki bagamba bintu kitutuddemu so abantu nga kibatuddemu ate togezaa kufuna mukisa kubalyawo kati nga n'abantu ekibaluma kwe kubalagira ogula ebitabo ku ssomero ng'ebbeeyi ekubisaamu emirundi 2 nenda eri ku open market. So that kind of exploitation must stop. Kale tweyanze ge Harold KAIJA Herbert Anderson Bulola buuza kubala pa Soul TV. Ssebo ne bannyabo njagala kwebaza Mukama Katonda kyatuwadde ekisa okuba nga tuli balamu. Nze omulanga gwange gugenda eri ministry ya energy naye mutukolere ku kintu ky'amafuta emiwendo gy'amafuta gikyalemeddwa ate n'ebintu kati bitandise okulinnya wabaawo ekikyagaanye wandyetaazeewo communication Bannayuganda ne bamanya kiki ekigenda maaso otherwise ekintu ky'amafuta tutuuse okutuuka okudduka n'abantu ku street over legitimate reasons. So Ministry of Energy quickly intervene atanaba ku stalkinga. It is not now anyone's blame, it is their weakness. Naye let's handle the issue of fuel. Njagala okuyozaayoza aborthodox okuba nti batufunye archbishop omujja metropolitan muzeeyi nabo kakati Lubaga bafuna orthodox namuŋŋoona bafunye nange nsaasira ekintu ky'omuliro kale kyayogeddeko naddala mu masomero ebintu bino eby'omuliro bwe tutaabiprobing bulungi the issue might be somehow a little bit economic.
mulimu ebyenfuna saagala kwogera bingi but abalina entalo zammwe muzijje mu baana baffe waakiri muhulidde mukole bye mukola naye nga abaana bulamu abaana kyekirabo kyoyina kyokka future yokka so naawali obunafu abalala challenge gye tukyalina mu masomero waliwo amasomero agatadde abaana bangi simanyi bwe mukiyita mu ruumu is it excess what congestion is the right word abali congested unfortunately tetujja kukola ku kintu kimu ate apola ekinyiiza kiri kimu why do we have to police adults abamanyi ekyokukola naye nga baluvu essomero libwe liba lirina capacity y'abaana 5 why do you admit 1000 anti mulimu ebyenfuna anti kyeŋŋamba why capacity yo y'abaana 1000 gaziya ku bizimbe kale recruiting n'abasomesa abangi anti amasomero ekyo kitunuulire Anderson ekizibu ekyaleeta obuzibu olwedda amasomero gabanga ga gavumenti na institutions eza church one bazibata community school nga tudde waffe olwagaano tugane abantu betandika essomero naye kati zaafuuse abantu bakisafudde za byanfuna kati oli alaba muntaddemu ate nja kati bakitunga business endala muteekamu kitono kyovoola oli akusaba ebitabo mbigule ku ssomero kyomanya ekyolukumi nagamba 13 bw'oleeta biri nagamba mbu abizize naye ng'olesa ebifaanagana na biri byakoze byatunda. I'm becoming serious personally. Sigwe otwala ekitundu kino ekyalubaga kyonna. Yakitwala. I'm becoming serious mu bintu ebitali bimu. Apolo twatandise campaign mu Lubaga eya no masawo. Kiddemu ekyo. No masawo. Bino ebya taxi okusimbula wano neeyimirira wali tugenda bifeezing out. Tuli mu kucreatinga stage ng'omanya nti bwenva wano next stage yeno wano tebayimirirawo wano tebatikkirawo wano tebakola bwabati okuba twakikola round about y'Ebusiga abatulaba mulaba nti waliwo enjawulo na round about Ebusiga 3 ne Masaka Road. So tusaba abantu mwenna mumanye nti bino ebyokumanya nti ninyira ku kkubo tebikyaliko. Go to the next stage. Taxi yimirira to the next stage. Bubenje bungi. There is a lot of congestion also ku kkubo. Kuliko indiscipline nyingi, kuliko time wasting, nenga akumalira obudde ali mu bintu bye birala nnyo. Nebyo ku parking mu makubo. Liwo manyi nti lino kubo. Reserve ya kubo ku main road teri kuyimirirawo. Twamaze Busega. Tugenda kutandika ku Busega na Tete Kibuye. All right. Tuyanze kansubire nti wekitibwa RCC muna sengeka bulungi stage ezo ziberenga zirambikiddwa bulungi zintegeke obulungi abantu abasinasobola okutuula ndowooza byonna bitambulira tujja kukola slowly. Soul TV kuli bwete tutandise program amonye ku makya abagenyi we bali mu studios twongera okwaniriza mu parliament ab'oludda oluvuganya abaali bekandaze ne bafuluma ekisenge omuteeserezebwa bakiriza weeks 2 nga zimaze okuyitako bakomyewo era mu parliament. Ne bingi ebigenda maaso mu parliament okugoba ba minister okugoba commissioner Zaake byonna n'ebweru wa parliament nabyo by'obufuzi bingi Nobert Mao ebigambo ebisongovu byayisinganya n'abannakibiina kya National Unity Platform byonna byebyo naye olwakadde nja kuwa abagenyi bange omukisa batandikire ku kya parliament ab'oludda oluvuganya bakomyewo oluvannyuma lw'okwekandaga weeks 2 simanyi oba ekigendererwa kyatuukiridde oba tekyatuukiridde wekitiibwa RCC gwoba otandika otubuulire oba byetwogerako bino ebyandibadde nga byebiri ku mwanjo simanyi ekisooka debate eziri mu parliament size debate ezirina okuba mu parliament. Parliament kati bagifudde entabiro yakulwaniramu bibiina bya bufuzi na ntalo ziri personal
nabutakkiriziganya obuli mu bantu nga bo abantu so kati abantu abandi badde beetaaga issues zibakwatako kubanga eyo paalamenti ya ggwanga si paalamenti y'abantu kiringa ku sheno Apollo bw'otandika okuleeta ng'olina disagreement n'omuntu n'otandika okuhositinga abantu abatakkiriziganya n'oli okuyisaawo ebibyo so parliament entalo ezirimu sizo ezibadde zirina okubaamu debate bw'otunula debate eziri mu parliament n'ebitwalira committees obudde n'ebitwalira ababaka ba parliament obudde ebateekamu obudde bungi campaign eziriwo tulowooza nti sizo ezandibadde entuufu nze ng'omu ndowooza nti twandibadde tutunulira majorly ebintu ebikwata ku bantu ba bulijjo okulegislatinga issues ezikwata ku bintu ba bulijjo nze nsuubira nti singa kyekibaddewo twandibadde tetwetaaga nakulaba kati zi motion olaba kati motion eno oli opposition eyagala kujjamu obwesige minister wa security wa government ate alina kakwate ku bizibu byabwe wa security minister nga minister omu gwe bajjamu obwesige bonna bazze naye ensonga ze boogerako azisanzeewo ekyokubiri institution ze bali mu ku accusinga teziri under his docket waliwo minister wa defense naye olw'okuba entalo oba ziri tribal oba aliki minister wa defense eyandibadde gwendowooza nti yandibadde abuuzibwa akana n'akataano bamulanga ki ate bali ku jimu ogenda owulira eri kakati wabaddewo olutalo kakati who can censure who now can their motion stand motion yaabwe eya NUP and company can it stand amidst nga waliwo ne motion essentially ng'owaabwe and who has the capacity to do so narabye nga bakuŋŋaanyiza emikono 8 mu 3 mbagambi gyeyongeddeho kati giri 87 kale 87 nga mulimu ne repetitions ali ku page 2 omusanga ku page 4 ekiro kisoboka kweza gundi soka neda ekyuncha kya gundi kya sensha mugikolera wa sergeant at kyova yote bagitambuza kyekyabazo ne eyo list ya signing areda kati y'abantu bafulumiza list y'abantu nga be yawe vaku ya sergeant at arms but you can't even make 100 even when all opposition combined ndoza basuka mu 10 bali 10 so that shows nti waliwo already a disparity naye oli alina majority kati gwe saawa zino ani asobola okujjamu singa babadde ku issues eziyamba abantu issue eyokutulugunya abantu si abantu no that issue kubajje baliko is amanti kati kankubulire Apollo tuli mu ggwanga bunga ffenna tulwanira okubaawo issue y'okutulugunya abantu n'abatulugunya n'abalwana kubeerawo tugenza okukiraba nga issue actually it is not an institutional issue. But the institution is mandated. Yes, let me bring it out clearly. It is coming out to be that they are individuals in the institution. Now, what do you do? Because advocacy ya buli omu collectively akkiriziganya nti no issue ya torture is not an issue that we can agree on, even constitution. We cannot tolerate. We cannot tolerate it. What would be important without showbiz, without ABCD? Ono showbiz. Ono showbiz. Kubanga bogamba nti no censuringa minister. How does it solve the issue of torture? To me, the campaign would be, we want to know who is torturing. Hold accountable. Byebasooka ebyo byagamba. Ate kati kino kye kinaasoboka. Byebasooka ne basaba statement ezaaleetebwa nga ziri awo bwezityo. Manyi nze ndi activist. Activist kyo kimanyi bulungi. You look for the target of what you want to achieve.
bizibu bingi ebiriwo, but what do you want to achieve and focus on that. Right now what we want to do is to identify, put your pressure on identifying, because every time we have the pressure on who has done what, results zibaddewo. Naye bw'oleeta vendetta, n'oleeta vendetta eri kwani, vendetta eri lwaki Apollo singa tuteeka pressure to identify who is doing what, whoever is doing it. Now who is responsible? Who is responsible for torture? N'ebirala byonna, forced disappearances. Kati institution is involved are military. They are military. Yes. Police of late, I have not heard anyone condemning police for torture. Now, if it is military, military is wide. Mulimu abantu bangi. Now who? Anti uzija. Mulimu abantu bangi. Ojjukira kwa scenarios biri. Electoral Commission bwe baateekawo etteeka nti omusango bwe gunaakusinga nga returning officer nga weenyigidde mu kudobonkanya ebyokulonda ng'omuntu, you are held liable personally, not the institution. Emivuyo mu Electoral Commission ejake nekyo nakyo kyakolebwa dda mu byokwerinda nzija kyayamba ki luli omuntu yakola nga agamba bajja kuwaabira ki Ochola IGP bwe yavaayo n'agamba abapoliisi nti buli gwe tusanga nga atulugunya nga yenyigidde mu abuse of human rights, you are going to be held accountable as an individual, not an institution. Nimmaje bwe kityo bwe kiri. Ati nzija olwaleero nkugambye tutunulira nti mu police you can hardly nabadde ndaba ne rate card eya police stations ezimu by some organization ng'eraga nti there is an improvement in good. Police services. Why? Because you promised people that any mistake you do as an individual on in institutional capacity, you are held liable. This is the same policy we need to force the CDF. Who has to do that? Who is supposed to do that? No, we are all responsible. I am responsible. You are, because this is an advocacy. Mulimu command structure and command and structure. Omuntu wa bulijjo tosola mu ali responsible. He is. Ku bikolwa by'abajazi. Right. Okwerwanako is not fisting. Okwerwanako si mundu. Kwe kufuluma parliament. Okwerwanako boba mubaka kwe kwekandaga no fuluma parliament. What opposition is doing is advocacy. I am auditing, which is okay. I am auditing how advocacy is done. I am not saying that what they are doing is wrong. What they are doing is right, but with wrong intentions. Or wrong intentions is a wrong vendetta. Intentions is a vendetta. But if the pressure was mounted on parliament, mugamba tetugenda kudda mu parliament nga temutugambya ani atulugunya abantu. That is understandable. Ne mugamba tetugenda kudda mu parliament nga parliament tetaddeewo measures, stringent measures against torture. Ndaba kye basaba kyennyini. Bagamba nti abakola ebikolwa bino bavunaanibwe bandibadde bavunaanibwe. Balina ababaka ba military mu parliament. Bandibadde bagamba tetugenda kudda mu parliament nga bana ababaka waliwo ensonga zoowa nga ziri towards like they gear towards the goal which is in the public concern. Naye bw'oba olaba their debate, their activism, so their shots are misguided and misdirected. They are so misguided. That's why I'm saying kati balwana ntalo. Bayomba ne KAIJA ku floor of parliament. Bayonga nawe floor of parliament. KAIJA. Now we are not doing what is right. Ebigenda maaso mu parliament n'ebweru. Olaba nga byebyo bituufu ke kaseera katuufu oba omulamwa baguvuddeku sigwe mulamu ogwandibadde gutambula kati. Nokisinzira oli walabira nekikyayagala. Ndoza waliwo ensonga ebadde vulgarized y'ensonga ya torture. Mu kino ekintu ebadde victim. Ensonga y'okutulugunya. Era kati amannya ogenda katogesa nti erinnya lya Zaake kati erivaayo. Erinnya lya Muhwezi derivaayo kati enobiranga nga kati ku muntu
ate ndowooza ne bannamawulire mwatukolera disservice. Omanyi gundi yagenda n'awandiika Onyango Bo ng'ayogera ku bbanga Dr. Besigye okuva lwe yajja mu lutabaalo olwo n'agamba nti before nti bannamawulire baakolanga omulimu gw'okukola analysis y'ebintu. Kati baafuna Dr. Besigye ng'amanyi okunnyonnyoleza nga ne state agitegeera bulungi. Kati abannamawulire bakyuka kano kussaako ki ekooda buli omu kati bakira buli omu bakusaako goba ebinnyonnyola era obala ngolaba nti buli ggulire ekikola eggulire kubeerawo kabbayita akwagala katono ombugu olina okubyogera oba kwali kutya oba kufuuka leze ne kiba nti ekintu nekifuuka nti gundi kati baga gundi yagambye kati amannya ne gavaayo nnyo okusinga ensonga. I agree partly. Kati tibwotunya nti ensonga enyingi gitwogerako tikyali ajwa gundi bamugoba gundi baagala kumugjayo kakati gundi kakala ate olw'oluusi n'osanga nga ne bano bakikomyawo ensonga egobya ono ensonga noona emugobya nola kumukye nti byonna byonna bireete ku kintu kimu tokya kirutya subject matter nti abantu baffe babadde ng'eyo gye baddako yakatulanga ddi ng'ensonga ya Zaake mbadde ndowooza sipiika nga omukyala bwali badde kadambi bwebudde nakkakkana obusungu kubanga akimanyi Zaake mutoga Zaake ayina ki naga nti omanyi yenyina ayinza nomuga nti I am summoning you jangu mu ofisi yange nga tewali na kamera ne boogera tetwetaaga na kutubuulira kuza ku press conference biki byabaddeyo ekyo ne mukikola ki ne mushelvinga kibayita kyakisajja kikulu kakandi ogaa nti ekizibu ki kubanga nga kyogere nti bafunyemu tebafunyemu abagenze okutuuka okuddayo ekikulu si kwe kuwangula nti bafunye emikono egyetaagisa kubanga mu palamenti kati neyafuuka eya multipartism ate n'enzanya gye tuzanya multipartism eyaffe mu Uganda tukyagaanye oluusi okutugatta okubaako ensonga etugatta kati ng'abantu abamu baadanga nti kaijo genze mu palamenti omuli majority ya BNRM nembaga ngenze mu palamenti gyensuubira nti abasinga obulungi mu Uganda gye bakola ki gye batuula era nembayo ekyokulabirako ng'ekya Magogo ye president wa FUFA muwagizi wa Villa ne bw'aba asindika ttiimu egenda okuvuganya mu Africa Cup olwo osanga temulina muzannyi wa Villa kubanga twagala ttiimu egenda okweta results kati kwe kusukka n'osukka kweyagaliza nenomanya nti waliwo the bigger picture ninga kati ekyo kiye kwesangire n'abeera namwamu kaja I think tulowooza nti ebirowoozo byo osobola okugenda n'oyogerera eggwanga kubanga lino eggwanga liryange sinza kwebuzaabuza ku ggwanga lyange liggwanga liryange so nazina ensonga waliwo ensonga zibayita bipartisan ezigatta yes bipartisan walabanga nga mu America bagala ogoba Trump ngulaba senior Republicans kintu awadde ekitiibwa kibi eri office yes no eri eggwanga fia presidency so kati ebintu ebimu bino nga tetunadduka kuwa kusayininga so n'okukola ki ne mulaki thumping nti mpangudde naye owangudde ki kiki kyowangudde okikwatako bwe kiyitako emyaka 10 osogamba nti owangudde nti oba bano bagenda kukola loosi bakole loosi yes loosi kubanga oyinza okulaba akoze loosi ebitabo ne bigenda okuwandika ebyafaayo nga gwolabanga akoze loosi yakola ki ekyamazima ekigambo kye bayita zirindabo olwange kingi nnyo mu Uganda oli alinda kimale kumutuukako alyoke asituke mugundi waliwo pastor yali mugundi mu Nazi camps nga yomu ku basibiddeyo kampeza mugirimani yagenda n'agamba mbuyitira
bwe yali ajimba bannamawulire Sanyega kubanga zaali munnamawulire natta abayudaaya nesinya kubanga saali mu yudaaya n'akwata ba trade unions ebibiina by'abakozi n'agamba n'akwata abakomunisiti n'abatta olwokuba musaali mu komunisiti Sanyega mbu yagenda okutuuka ku nze nga teryanjogerera. Oli kwani kati oyo ani yeeyisiza I have said speak plainly kubanga buli omu waliwo watuuka n'afaanana bw'ala showbiz. Of course nakyo kyo kyegambye okakithamping nti mpangudde no ayogera ku bana abaleeta ebitiiso akigenda nti mpangudde naye ekigambo osayine ng'omugobe byonna biringa byakuwangula nti ku paalamenti ebintu twagala biveeyo twagala ebintu ebivaayo nga bitereeza Uganda. Omulimu gw'abakulembeze kuba na pulaani zisalira magezi ebizibu bye tulina era ngamba nnyo banne nti bw'obanga oli mukulembeze olunaku ne luziba nga nolina kizibu kizibu wiiki n'eziba omwezi ne guggwako omwaka then oba toli mukulembeze ng'osalira byo magezi. Mukyala Michelle Obama mu kitabo kye Becoming yagera n'ayogera ku by the way yali takyeyogeranko nga anoonya ndoza bayinza ba kanso ya Goni y'ekikago kweri atuula kakati ng'ate ndooza eri kuleveddako kuba ndooza yatandika ddala wansi nga kugombola ate ng'ayagala ogenda ku kanso y'ekikago kati ne bamujjukiza olunaku lumu kanso kwatuula yali etudde mukyala we n'amukubira essimu olubuto lumuluma ng'ensonga gye baliko yali ekwata ku bulamu bw'abantu 10,000 n'adduka n'akola ki n'agenda eka bw'ajja okukuba kampeyini ng'asaba ekifo gye nga nti kyono buli kimu famire ye ekola ki yeesooka nti bwe tuli batulumbiddwa talisooka n'afuna okagaapu talisooka kuddusa abantu be ono asobola okutulwanirira akaluni kamukuba ti mu bukulembeze kibanga bw'olaba basemaka bakola e Kampala ennaku zino n'atambuza ebigere ekabalye n'asiiba enjala naye n'aweereza ka mobile money ki eka n'atagula ngoye naye ng'agula uniform. Ekyo tulina naffe mu bukulembeze okweteekamu okumanya era bw'owulira ng'ekyo kinene nnyo gy'oli gwenyini we withdrawing eki mpola omanye nti obukulembeze sibusobola. Naye kati bwe tubeeranga nti KAIJA ensonga subject matter eyatocha tugambe nti bagitadde munyo ebyobufuzi bagitobesemu ebyobufuzi ne bagijungula kati era si yeriwo under discussion tewakyali ayogera era bw'obuuza mbi omuntu sweet dwera kyandibanga kiri deliberate nga kyategekebwa akibeerako okuleta ekiteeso kya Zaake kibuutikire kino oluusi kibeerawo tubeere diverted oluusi kibeerawo naye nga ba players tebakitegedde ogwo bayita statecraft neweesanga oli wakati mu muzanyo nga tokukola ki ogumanyi ng'oli mu mission etakitaawo naye nga tomanyi kibagamba munne senzeka so kigenda nti aza omukulembeze nga tonalola nti kino kikuwa okushininga bwe kishininga nti ebodde eka ne weebaka olaba era kyosayidde amagezi kitoga nti kino bwe twakoze kino twakisayidde amagezi n'otuuka kubanga waliwo retirement zi TV mwizi wana mwira programs ezo zemuleeta abantu abaretired okunyonyola ebintu bino byali bitya senior citizen yes nasangako senior citizen omu ne mugamba lwaki towandiika ekitabo nemugamba what so I can help you write so kuyambako nanga mwana wange saagala kulimba waliwo ebintu byendowooza nga nyinza obutabiwandiika kati nga te waliwo ababimanyi naga so I decide not to write kinazudde kiraka kyekira kyekiri mu Africa kuba bamba authors wano mu Africa awandiika story
abamumanyi bakiba bitu okiriza nti debate yonna ebadde vulgarized. Yes, a debate yonna ebadde vulgarized. Yes, yayononese. Oyina gosobola okunenya nti yono oludo luno no, apparently sagala kuna kiwanji nkikunyumiza nkikugenga gabwe kiri nti buli omu yekuba ekifaananyi agenti wantu ina kye tusalira amagezi bwe kibanga mulati muna kye tusalira amagezi omolo lubanga gwoyina omupiira osobola okusala ogukuba mu maaso oba oguzza emabega so omanye oba olina omupiira era gwoba oguvunaanyizibwako so kati nga bannaffe abatusalirawo feeti yaffe bwe tuli be bagiina mu ngalo yaabwe bayina okulaba okutuyamba nti bwe balaba ekintu kyonna 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 tekituyamba bakikole ki bakyeovinge RCC ayina kayogedde kalambulula ndowoozayo nti shots ez'aba opposition zibadde misdirected teyandibadde Major General Jim Muhwezi yandibadde okitiibwa visit bamulanga ki yes ekyo no right nedda ekyo nakimanyako naye ekyeggaye nti legalities munsi muno si kyekikulu legalities era bw'ogamba nti ofuuke legalistic buli kimu kizibu ne gye walaba gye bayitanga apartheid yali mu mateeka ng'okusanga omuzungu watudde ng'ogwo muki musango ekyo kyegende nti ekintu ekisinga obukulu y'ensonga subject matter yes kubanga essaawa zino opposition teza kuwangula gundi eyo mu kufimisolo tesobola naye kyegamba kiwulire kyegamba kiri mu ensonga gyegambye the real issue yes balina ensonga bwaba balina ensonga nti bannemumanyi nga bwe nagamba wano nti ne mu mulembe gw'amini bagamba nga si poliisi ya gavumenti naye bwe kifuuka repeatedly ne bagamba nti abantu babakuluguliza wali abakubisa amasannyalaze babatuusa ku ntebe eziriko amasannyalaze ng'entebe ya gavumenti yezikola ki yezigula nga buli kimu ng'okiraba nti waliwo ababyesembolinga amateeka agasinga obukulu mu nsi muno si ge gali amawandiike nsi bagamba mbu empeta zino empeta ez'oku ngalo tezigana bantu kwenda omutima gwe gusonoga nti mukyala wange mukitiibwa Oweekitiibwa RCC akadde kako simanyi oba KAIJA yayogedde olabye nga mulimu kubanga gwolinga aga nti gavumenti ebadde terina kukola ki ebadde terina kunenyezebwa mu kino aba opposition tolaba nti bakoze obaolyawo kye bateekeddwa okukola ekiri mu busobozi bwabwe si kye bakoze kyennyini gavumenti bw'oyogera ku gavumenti teriimu miti state twogera ku state abantu abali mu state they are not foreigners they are citizens bannayuganda kyebakoze olaba nga kirina kyekitwala ensonga eno olw'okuba ate nti bannayuganda bantu bannaffe baganda baffe banyinaffe bamaama baffe bataata baffe therefore basobola okukola ensobi okukola mu gavumenti tekikufuula malayika ekyo kimu ekyokubiri okukola mu gavumenti tekikufuula nti ate oli waggulu nnyo okusinga abaki abalala okukola mu gavumenti oba gavumenti okubeerawo tekitegeeza nti no tewali nsobi zijja kukolebwa enfuna ensobi zikoleddwako collectively kyenjagala collectively kyekiri kinabadde nkugamba nti okubeera mu gavumenti ng'oli munnansi tekikugaana tukondemu so we all agree nti okukondeminga tocha tukondembize tukooye ati kakati kati okukondeminga tukondeminze ebibi byonna biri constant ebibi since time memorial biri constant ebyaliwo mu nsanvu n'olwaleero weebiri towuliramu nsonyi RCC nga gavumenti gy'oweerezaamu nayo batandise ogyefaananyirizako eyamini gavumenti kati kankubuulire neziriddawo they will make similar mistakes fe byonna byonna gwe byamini tewaliiwo nasaaliwo walina kye walaba obulira kiwulire kitegeeza nti kyekiri kyenkugambye nti ebibi oba ebikolwa biri constant nze ate aliwo mu jamini nze ndiwo kati but we aspire for better yes that's why we are saying that nze Anderson olw'okuba ndi RCC temunzikiriza kwesiriwaza
tetulina kukkiriza kwesiriwaza. Temulina kunzikiriza kwesiriwaza olw'okuba ndi RCC. Okay. Ekirala kyendowooza nti kikulu. Lwaki tetuzaawo the debate of reason and dialogue? Ne tutandika debate ey'okweragako maso ani asinga ani. Isi buli lw'ogenda mu bintu bino ebya censure ebyaki, that is trying to prove how strong you are. It is not dialogue at all. Tebijja lwakuba nti biri ebyasooka byagaana. Apollo nkugambye things are constant. Gwe tolina capacity ejja kibi mu nsi. Teri alina capacity ejja kibi mu nsi. Kyova olaba constitution etuwa rights. Constitution yemu eteekawo amakomera. Constitution yemu etuwa rights. Constitution yemu etujjako rights. Because bw'ozijjako right of movement, obunzijjeko right of everything. Musindika wa opposition mu kuteesa ku meza kati badde we should have a dialogue, we should have a debate of reason. Where we disagree, we can have another discussion on how to sort it. Never tunadda mu bino ebyokwemanya amaanyi. Bano be bakozesa NUP ensobi. Nuli bagigamba nti mukozeewo kaki. Ffe twali wano twakolawo mwe mukozeewo kaki. Kakati okubaako bwe kakola, they are damaging more, they are injuring themselves, they are divided themselves. By the way, bw'otunuulira ku lisiti eyo eya gundi gye nalabyeko eyo, mulimu n'ababaka b'opposition abataliiko, mulimu n'aba NUP abataliiko. It means they are also divided on what to do. But also what to do. Sikiriza nti tujja kugoberera ebyobufuzi. Tukwate politics that every disagreement will go to the street. That is one. Two, we are not going to be able okugamba nti kino ekibiina ky'obufuzi bino eby'abakaida bukirwanirira kujjako Museveni. Political parties zonna ezitondeddwa. They are not intended for political power. No, they are not intended for political power. Some are intended for advocacy. And advocacy to advocate for rights. Good governance. Good governance. Chovolaba bogenda mu America. Mulimu obubiina buli registered. But their advocacy is racial. Discrimination. White supremacism. Black supremacism. So buli bwe tunagamba nti buli kibiina olabawo essuubi nti bino byetwogerako, bwe tunagamba nti buli kibiina kya byabufuzi kye tugunjaawo kyakulwanirira kutwala ntebe. There is an example of FDC. Neje ebiri mu Uganda bwana ebibiina nga PPP, ebibiina nga Jema oba oli ebyandibanga tebitunulidde ntebe mu kaseera kano direct. Nebino byetwogerako nga NUP, FDC tosobola kujijja ku kyentebe kubanga bye largest opposition parties. Ebina byobufuzi byonna byogamba biri mu transition front for national front transition. Let us Apollo njogera ebintu bino kuba lino eggwanga nkyalirimu emyaka mingi. Political power ne political interests ziri so olinga bagamba nti bave ku buyinza, ziri so sacred. Lindako olinga bagamba nti FDC ne NUP bave ku kyobuyinza basigale mu advocacy. You can't start a political party to go and run a revolution. Political parties don't deliver revolutions. It is only military and pressing needs. Bikolera wamu. Pressing needs of ekibiina ky'ebyobufuzi kiina ne military wing ne bireetawo revolution. Sirabawo sijiraba. It is only pressing needs of the citizens and the military that can equitably deliver. Mudakiika emu RCC olabawo essuubi nti bino subject matter tocha bisobola okuvaawo ebyabufuzi. Yes, kuba no prayers betulaba abali byobufuzi ate kati kankubulire. For the first time there has been internal criticism. Namwe mutukeero mekuba ebikonde. There has been internal criticism. Just that be managing bulungi, there is a way they are managing themselves, but there is internal criticism against these things. We have had senior officials of government condemning this. Luli challenge ebaddewo buli omu abadde tayagala kwogera.
nga buli omu asirika RCC like a government, but I can equitably say this is bad, this is wrong. It does not give us mileage. It does not take us anywhere. Which is a positive. Which is a positive. Good. So this thing is not a monopoly. It is against opposition. Why want to have a government about the tortured? Kaija. Mudachieka bbiri zokka owekitiibwa arasisa alowooza ku dialogue aganti dialogue yeeyoka esobola okumalawo ebintu nga bino simanyi oba olaba nga lyekuba ettuufu ndowooza era ngaera kyengendi mu palamenti ekintu ekisinga nti ki kwogerezeganya ewaliwo issue gimulanga the tyrant of numbers kyekikulu ng'ensonga yennyini nnyini eyinza okufiiramu n'olutalo teruli mu palamenti kyo olw'okulwanyisa tocha era luyinza obutagwera mu palamenti anti kiwatandikidde issue watuganywa mu palamenti kakati nange neŋŋande let me keep my confidence the discussion in parliament kyendi mu kugamba kuba kati ngalo commission bonna bonna gye batuula kigundi ogira order paper kiki tugira ndi so nti waliwo ebintu with the advent of social media gwanti buli omu ayagala amawulire gatambule ate galina ebingi bingi bikoloze ki byegasse nti waliwo ebintu nga tewe ng'oluusi nga mba nga mwagala okisalya amagezi nga mujjamu amawulire kubanga amawulire gano galimu ani asinze ani awangudde oba okiraba agaleero simanyi owulira simanya 2-1 1-0 so that kind of thing so leader of opposition yandibadde atuula ne leader of government business bandibadde batuula ne speaker ensonga eno waliwo ne betwa ba senior legislator nga bwogamba abagundi ba kyala Cecilia Ogwale n'abalaba basobola okuyita ne defense minister ne security minister hatali kisoboka bonna balaba bonna batuula ki the all members of parliament lwe beeyita ne batalwogera nakulwogera omanyi binayo okwogera omanyi katugenda kukola bwetti kyekyeta obuzibu nemwere ne mutuula bane what are the issues abasajja bano bagundi bani bayibingira abaga nti andowooza mu kkomero omwo tewetaaga muki mifaliso temwetaagamu na menu mbukawunga na kimbabono University of Understanding bagenda okera ku makyanga gye KAIJA akadde kaffe kaweddeko mu kigambo kimu bibiri wumba tuve ku mpewo so mpumba nga nesirowooza nti nga mukyali leader of opposition mu parliament mu FDC mwalivuddeyo kati nga mwe mugamba nti muteese ne government muteese na kuno si kuteesa na government gwe kati akatubagano kali mu parliament siye center yes issues bazogerako boldly bazisalire amagezi yaliga nti twetaaga okuba nti nga baire ng'ekintu kya tocha nga kitandisa okufuuka ebyafaayo naye bwe kitandika okuvaayo ennyo neefuuka nga weapon nerugana okutyala sisi nti arasisa ajja kukujimba abantu baddamu okutya zi drone ne balama okumanya mbu ekizimbe kiri bakunyigirayo ebintu ebyo twetaaga okulwana okubiraba mu ggwanga lyaffe nenjagala era okwebaza mikwano gyange mwenna abansabira akalulu kubanga abantu bwenna basaba nti abo naawe tuwetaaga kusaba busabe kwa ssala kwokka buli omu alina baka ba palamenti abamukiikirira asobola okwogera nabo n'abansabira akalulu okufuuka MP wa era mbeebaza nnyo nabo abaka ba palamenti abampa deception ennungi obaweereza zi message n'omulaba ng'agiddamu mayo muntu okuddamu message kiba kitegeeza kulamu ensonga katonda abakuume tusinkane olwokusatu olujja kale bwana Herbert Anderson Bulula owekitiibwa Lasisi naawe dakiika emu sibule njagala okukubiriza bannayuganda tugenda mu parish model parish development model tujenyigiremu twewandiise aba boda mutandika okwewandiisa tugende nkya okulonkinga registration erubaga wali ebusega buli wa boda gwekikwatako mu mwezi nga gumu banoba tuli registered kijja kuzibuwalira okukola banoba toyina stage banoba toyina jacket nga toyina permit government yagisaze okuva ku mitwalo 26 kati ey'omwaka gumu ya mitwalo 10,015 ey'emyaka 3 ya mitwalo 13 n'ekitundu twewandiise tufune permit
tuformalizing industry ya boda ng'omulimu so si industry ya boda nga ey'obumenyi bw'amateeka. So go do your registration ku stage zammwe. Stage enkya tujja kuba nazo tuzironchinga tubawe circulars mu buli parish buli kyalo stage waweeri. Ezo zonna ezitali gazetted mutandika okunoonya stage eziri gazetted mwewandiisize. Oyo Lubaga ndowooza Berubaga bw'oyogedde nabo ku nkomerero awo. Naye kyagonde ekya permit kyaba Uganda yonna. Bayinza okuloza mbu tweyalamulizaako babyoka. Ate Lubaga ebukyerwaga. Mwebale n'obubaka naye tetusobodde buyitaayitamu waliwo obubaka bwendabyeko abo beebaza. Mwebale tulaba ne bazannya abagenyi bange Herbert Anderson Bulola, RCC Lubaga, Harold KAIJA, webale nnyo okubeera ng'oli ku program. Musibe bulungi, mweraba.